Kansooka okubakulisaayo mukulike yonna gye muvudde ewaka n'okubeebaza omulimu gwe mukola okuba nti nno mutuweereza nga bannamawulire. Mulimu mulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Appointment yange 1 nga sinabagenda eyo kunnyonnyola, kansooke neebaza omukulembeze w'eggwanga Your Excellency Kaguta Museveni okubanga akozesa amagezi mangi nnyo okugavaninga eggwanga lino. Lwa nsonga bw'otunuulira abantu abiseera ebisinga bwe batunuulira naddala ffe abantu abavudde mu ghetto, tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalamu magezi mangi, tebalowooza nti ffennaffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo mu kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo, kintu kye sirowooza nti nno kituufu. Naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi ge wa President Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ye asobola n'identifiinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate speakingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu nga tasasoddeemu. Mwebaza nnyo, neebaza nnyo appointment Your Excellency the President neyanzege, and I promise to really do what I can for better. Honestly, my appointment means a lot. 1, ewa omuvubuka yenna ali eyo essuubi nti mu nsi eno bisoboka, buli kimu kisoboka, naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira mu mpisa, n'otambulira mu kukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Bw'otunuulira jjana yange engeri gyantambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bw'obeerabira nti nze ebintu bingi bye neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza ovuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neeseetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street olw'obusobozi bwe saafuna mu ntandikwa, but nentambula mpaka nezija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background ze saafuna okulaba nga tuli ku level emu mu byentegeera. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okubanga natuuka ku level where omuntu ali ku level ey'ewaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde naye batunuuleyo naye batunuulire n'engeri gye ntambudde okuva okutuuka we ntudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuukako ebyo batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Bw'oba weekutte bulungi n'okola ebintu by'obulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu, era otuuka ekiseera n'olabika, because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeeyo ne balaba era ne banootinga wentuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde tanteekamu bwesige senga saavaayo kuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo, naye bw'ofissaayo akadde n'oteeka engule z'oku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okimane ku banno nobakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and everyone, most especially eggwanga lyonna inclusive. Ebiseera ebisinga groups, associations, zibadde zibeesinga nnyo to Kampala and some few places, but me when I came in I made sure that at least we include each and everyone because we are all Ugandans and we deserve the same benefits.
nengatta bannange kati ndowooza president ekyo naye kyamukwatako n'agamba muntu kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okukulaakulanya omulimu. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing I can be a president to the whole music industry and still a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window. But so all of this is the information here. We know because you have been neglected for a long time. There is no copyright law. There is no any arrangement. There is no any support. No budget. We are not included in the budget. Yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga botunula olabanga fe we are third after agriculture, construction, our creative industry. See dako kubanga we employ many people. We are in top 3. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazima. We support telecos with data and what, music, for people to download the data and stuff, CRBTs and all, and so on. So we are very big contributors, but we are not cared for. Olwale bwe mutunulira ne mulaba abaana bakola movies abo, omuntu okushootinga movie, it takes a long time. Ekitwala obudde bunene abaana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda atunda movie. Tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna ate alina okweyiya ennyo. Kale n'olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo nakati ne tugatheringa information ntukola ntufuna documents nsobola okuba nga tusubmitting where it is supposed to go, and then we follow up. So I call upon all my fellow creatives, wherever you are, please mujje kati tufunye kawindo tusobola okubira omulanga, tusobola okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mu mangu era tuwulirwe, kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo aggulu ajja mixing mastering in Uganda, awanamini in Kampala. Omuntu abata we mu region eyo teri studios nnungi naye nga ate waliyo abayiiya bangi, teriyo cameras nnungi naye ng'eriyo abantu bangi, teriyo bintu bingi, teriyo studio bingi nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wane Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu ng'ali talented bw'obanga omuyigiriza nti okola kino, okimuyigiriza kubanga muto n'omuyigiriza bw'ofuna popularity. How do you handle popularity? Financial literacy. How do you handle fame? How do you handle stress? How do you handle pressure? How do you handle ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga netufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala, kwekuba masasi, kweyasa mitwe, tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwe zikola ki bwe ziri. Oba okitegeera. Nebaza nnyo president okubanga yantaddemu obwesige, nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity, abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism mutekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga president ne bamuwaayo akabaasa ate omulala yina atafuna. Ono n'abeera ng'ali favored ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Oweekitiibwa president akkirizibwa okusiima omuntu yenna gw'aba asiimye. Tewali buzibu, he can always do. But it's always better ng'abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulana. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze ogenda zikozesa ng'olina ka pressure kozizza
through that ojja kulabanga n'okuzaala zizadde ne buli bakuweeza obwereere n'oswala n'ozikozesa era zijja kuggwawo olinda ez'obwereere ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table. Kati essaawa yeno nsaba bannange bonna abali eyo bansupporting, bampe support, baleete ebirowoozo byabwe, baleete buli omu bajje tukolere wamu, bampabule nange nsobole okubanga ebirowoozo byentwala eri si byange nzekka kinnoomu wabula byaffenna okutwaliza awamu so that we all benefit. Thank you so much. Kale, thank you so much, Senior President. Tugenda tusinga ndowooza bitakolinzeeko, tugenda twala ebibuuzo nga 5, then we can see what to do next. President, Senior Presidential Advisor. Ensonga sanze zogenda sokotandikira kozizirwa ng'otekera copyright lwansonga ebingi mu process. Yeah. Nga Senior Presidential Advisor. First and foremost, nze ndowooza tukyalina issue ya mindset change. Abantu batunuulira nnyo mu request, osabye kino osabye kiri, naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zino esatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu, tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya buli omu n'aleeta ebirowoozo bye, tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagendanga ewa president abadde nga hostinga abayimbi bangi, waliwo Ziddini Emunyonyi, waliwo simanyi bagenda tubuulidde tuze nga tubiwulira nani nga sigenderako ne nga tuwulira nti baabedde mu State House bakoze bati, naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko, oli n'ayimusa n'agamba nze nadistributinga t-shirt za gundi nalukolongo, n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'emu ghetto, olina naye ng'ate tulina ebyokuteeseza industry oba okitegeera. So awo ze ndowooza naffe twakolangamu ensobi. So ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi, okitegeera, ne bamugamba nti muzeeyi we are manipulated by the people of telecos. They are not paying CRBTs well. Our CMO is not working. We have a problem with the policy makers because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, tusasula council, tusasula LOCs, tusasula simanyi biki, and at the end of the day, even you gundi nejja revenue nayo nesaba 18%. Ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation. In fact, triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako naye nga buli omu ayisawo kitwalayo muki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi bye bimu ku bye tulina otandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans? Oba okitegeera okusobola okuba nti nno tetweyerulira makubo ffekka wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system, and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bye tulina okufuna. Then from there netutandika ku request. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako, naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola, and then we start with skilling centers, talent skilling centers. It's very important. Tutandika okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu oba okitegeera, tufune amasomero abaana bangule, then from there tulaba ate bwe tutandikira. Naye of course emirimu mingi egy'okukola kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi nnyo ebadde byetaagisa namwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde nga tetufiiringa included in so many sectors. Okitegeera bonna abaana abali innovative abali ki, namwe mwenyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki,
naffe tufiirwako tutandise okuwulira nga tuyingirayo. It's the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely. Otherwise okutandikirawo wangi. I would like to mentor. Mr. President, nzembuuza nti nga wafunye obwa Senior Presidential Advisor for Creative guno obwa Federation being the President, are you going to put it aside or what any office many over? I can still be the President of Union Fund, still a President's Advisor for Creative. Because it is the same thing. Ibra. Senior Presidential Advisor, the Soccer Drogba Kuyuza, my question is who is the president? I chapter from out of the blue, why is nze ndowooza emitendera ebiseera ebisinga qualifications zisiŋŋana. Nemu abantu ababeera qualified by education, nemubamu abali qualified by at least practical. Oba okitegeera. N'engeri gye weeyisaamu character. Character also matters, and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry and discovering a problem yani ya Uganda. Natunuulira abantu abali bansinga by then, netunuulira strong points zaabwe, what made them who they are. I appreciated it. Then netunuulira mistakes they are making because they were not where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered, we were so much of importance of art. Because bw'olaba wano ewaffe amannya abantu beetumanga g'aba Jamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Baki, bantu amannya basookanga baalinga beimportinga ne batandika n'okwogera olujamaica wano. But this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost mu Jamaica. Nze nemanya I will not make that mistake. Nobody will, I cannot do anything more than the owner. So I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. And I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Olulimi lwe nsinga okumanya mu nsi Luganda, zisigadde enjiya buyingi. Ne ndulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes, we can do that. Netutandika nemutandika omuwa. Netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba si bwe biri, nemugamba nze nakoze research wange gwe bikuba oti. Nagamba ate kati bireekana, nemugamba gwe tofaayo. Nangamba ne kati bye tukola bino, nemugamba gwe tufaako. Ate sound si bwe, nemugamba ku biri bye mbadde mukola kino kipya. Nze nakoze research wange, let us do this music. Netugiza kati ngendo tandika okuyimba n'ennyimba Oluganda n'apozinga nangana kiki. Akambi ogenda kola international song ate oyimba Luganda, nemugamba don't worry. Ng'olunze maze okukoza research, ennyimba like Saakuduulo, Angerewa, n'abakongo wano baatukuba, ne bakuba ensi yonna, naye nga batunda music. Music is universal. Naye nga ffe tugezaako okubeera ki. Tosobola kuyimba Luzungu wadde oba olumanyi nnyo, n'olusinga aba British. Oba okitegeera. Era bajja kukwata ensobi. Naye nze nsobola okugatta ati wange wano mu art owaffe ne mutunze ensi. Natandika ekintu ekyo, n'enkicreatinga, n'enkwata videos ezaffe, n'enkwata abaana abaffe, n'enkola music, n'acrossinga. Today I have songs with over 150 million views on one song. 40-60 million views on one song. I have almost, I'm going to 1 billion on a channel, YouTube channel. Over, ndi mungena mu million dollars munana. So, ekyo bw'okitunuulira nga nkijje ku scratch, n'entunda ensi yonna.
toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creative. One, creating from scratch nentunda ensi yonna ate ne maintaining. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nenkuba ennyimba zonna ezaddakawo zimalya roza zirimu millions, 7 millions. Then performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in the Grammy. I'm an academy member of Grammy. You understand? So, ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nga nze. I'm so qualified 100%. Ate ne neeyisa bulungi ne sikomya ku nze nzekka ate ne nkomawo ne ntandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye tulwanirire what it belongs to us that we be not getting because we not been getting being cared for. That now nabo ne mbakwatako era ne tuforminga UNM ne creating associations countrywide. Now I'm given an opportunity ne mu movie kati okutunulayo ne mu okutunulayo n'awalalayo n'okutunulayo then tusobole okulaba ng'ensi yaffe ate kulaakulana kubanga art employing abantu bangi ate to contributing a lot on the GDP. So bwe tuwa art amaanyi ensi yaffe egenda kulaakulana, economy egenda gejja. Naye ng'ekyokumbuuza waya nayise mutulu baki ekyo buli omu akimanyi sina kibuuzo kye. In fact mulina kunzijukiza bye simanyi bye seeyogeddeeko. Mwe mulina n'okuŋŋamba nti obujulizi mwe mulina n'okubuweeyo nga nze nsirisi. Is it okay oyongera n'okukatiriza ku ky'okubeera nti bakwakoleeteza okubeera mu bya creative oyongera okubanga okukinyumira kuyasobola kubanga akitegeeza nakiyinduka bulungi? Nze ndowooza ebiseera ebisinga katukole omanyi ebiseera ebisinga nze ndi practical man. I learned on the street. So many people are learned by bali learned mu bintu bya njawulo naye nze nasomesebwa street. And the street people, we are more practical. So can't emirimu gyange. People will know whether I deserve it or not. Carl, thank you. Brave. Several president okusokera ddala nange nja kukoozaayoza era nkugambe nti congratulations upon that milestone. Then ekibuuzo kyange bibiri byokka. Ekisooka omulabi yeetaaga okumanya difference wakati wa presidential advisor kubanga waliwo ba ordinary nti omuntu presidential advisor naye ate waliwo akasiniya kegaseeko. Effe twasooka okumanya senior presidential advisor ndowooza ssaawa zino CDF eyali ebiseera ebyo nga senior presidential advisor on special operations. Sizzeemu kuwulirayo senior ogyeko gwe kati. Mulabi yeetaaga okwawula presidential advisor and I think senior presidential advisor there are many. They are like bawerako bayinza n'okubaweranga 10. What is? I don't know the number. But being a presidential advisor kirala. But being a senior presidential advisor nakyate kirala. Oba okitegeera. Naye also it depends on the president. Engeri gy'aba appointinzemu kubanga mukama waffe president yatunuulira potential era n'appointing according ku ye kyaba akoze ki kyaba alaba. Okay, kibadde kiddako ekirala sebo bwe tulaba nga president alina bwa appointing oba kuba minisita oba bwaki then ate waliwo akaseera akaddako awo n'olayira then ate ne office n'etandika. Creator ali eyo ng'ogyeko abali mu music sector waliwo abafirimu waliwo n'abalala ba creatives bangi abandyetaaze omumanya nti senior presidential advisor office etandika ddi ate baleete ebbaluwa osobole oba nga obatuusiza obubaka eri president. Emirimu gigenda kuba gitandika obudde bwonna according to the programs. I think General so Owekitiibwa, she's the one in charge, and we'll be letting you know ebisigadde bya debate so far. Tusobola otandikirawo kubanga omukulembeze bw'aba yasazeewo then we have to start bisigadde binatusangayo. Kati twegatiddwako omukulu.